Namata nenkukwatako Namata nembakwatako gwe ne Tom mmwe. Enkuba yine draining eggwayo, enkuba draining eggwayo oba mwakutewa. Gakulemye kujja ne tusiga bijanjaalo. Omwana ono yabaaki. Omanye ebbanga ly'enkukuliza kwambonyabonya. Oli eyo muzunga n'abasajja yita mweno musige tusige ebijanjaalo. Enkuba erizoninga eggwayo gw'oli eyo tabitadde lwaki ebintu mubiteeka mu kaliisya asimbwa mmwe. N'obatunuulira bonna nga balinga ezzike lya Museveni. Ngende naye enkusse nze kangende naye enkusse embwa gwe muzibu. Yes, hello. Ekwe beautiful Tom nze mbadde mboza conclusion kijjawo okutatwala mwana wange out. Conclusion kijjawo okutatwala mwana wange out. Okanya ntwala ko shame mugenze ku Gladiator Paradise. Omututte conclusion kijjawa. Give me some reason why do the idiot tell my child to out. Every time you put Shamim, why don't you put Namata outing? I need some reason. I don't want to put here Calicious. Give me, I have a normal capacity, but I see. Indaba ebintu byokola. Otwala Shamim yekka, mugenze ku Gladiator Paradise, omwana wange waganye mutwale kasubi buli wamu. Give me some reason. Why didn't you not put Namata to outing? You will tell me. That is my reason.